Bannange, olwaleero ngenda kusharinga nammwe ekintu obulamu. Obulamu bulina challenges, bulina ebizibu bingi nnyo. Obulamu obw'omuntu nga gwe, obwa bizinesi yo. Abantu abasinga tugenda ne tulowooza nti ebintu ebimu kati nga kakiika bwe mbadde mbalaga eby'obulimi ne mutulowooza nti byangu. Bw'otunuulira ku munno engeri gy'abikola munolowooza nti byangu. Kumbe akusamarayizingiddemukko kyakubuulidde. Lwaleero njagala obbategeezaayooko challenges ezibeera mu bulamu. Naye nga n'eddagala ngenda kulibaweerako. Nti obulamu oba bizinesi zonna zirina challenges, naye olina okubeera n'ebintu 2, 3, 4. Olina okubeera nga omuyiiye ennyo mu buli kyokola. Olina okubeera nga omugumiikiriza. Olina okuteekangamu n'obuntu bulamu eri gwe kennyini ne weewa emirembe n'abantu abakwetoolodde nabo n'owangaala nabo bulungi. Kati banaye kambanyumizeeyo akantu kano akandeetera ekintu kye nakola buli muntu yenna n'akyewuunya. Nti olunaku lumu nakwata ekaazi z'emmwanyi 4 ezituuludde obulungi, korono zonna nga zibala ziwese bwe ziti, n'enziwa mulirwana wange ku kyalo Lusanja wano Nabalanga ewaffe. Ayagala okukibuuzaako akyenoonyerezeeko nti Kakiika yakwata ekaazi 4 ez'emmwanyi nga mukyalimuuko n'ebitooke, n'aziwa mulirwanaawe ekigambo sijja kyogera, n'agamba kino kisoboka tikyoyogera okikakasa, ne mugamba nti ye genda oleete erosi, n'agamba nti ekyo kisoboka, ne mugamba nti ye mukyala omuyite n'abaana bo bayite ojje tukole wano endagaano nti ekibanja nkikuwadde. Omusajja munnaye n'aŋŋamba nti kale nange akatundu akali emmanga eri kaalika ekanga emu n'obutundutundu 2 akakuli wakati mu kalitunsuwo nange nkakuwadde. Naye ng'ekintu ekyo kyava ku ki? Okuddira ekaazi 4 ez'emmwanyi eza korono nga nkulu nga zituukiridde, ne mpita mulirwana wange n'enzimuwa. Olwaleero abantu babagamba bannange tulime emmwanyi nnungi nnyo. Eriyo yakubuulidde ekizibu ekiri mu mmwanyi. Buli eka evaamu ebikolo bwe biti, kiro bwe ziti, ozikubisaamu sente bwe ziti, ogenda kufuna sente bwe ziti. Bakubuuliddeko ekizibu ekiri ku mmwanyi. Nga babba emmwanyi bali bajooga. Olaba ne zooyanise mu luggya nga zitandise okukala zikaze, bajja nazo ne baziyoola, bakuyita kuyoola. Nali ndowooza Kakiika nze gwe bavunaabonyole buli kiri buli wamu. Kati ekyo eky'okubba tekitegeeza nti temukola mirimu gyammwe. Naye mbagambye muteekeddwa okuba nga abayiiye ennyo, muteekeddwa okuba nga abagumiikiriza, muteekeddwa okuba nga abafumiitiriza. Nze mwaka gwa 2012 wava amatooke Embarara bagenda ne bafuna ekiwuka ekya banana bacterial wilt ng'ebitooke bikala. Abantu abo baabonaabona tuliisa ettooke nga buli lwotema ejjambiya olina okuginnyika mu jiiki n'ogifumba. Ekiwuka ne kisaanyaawo ensuku Embarara. Nze nasangibwa ninawo ensuku zange zaali za ku kyalo nga ngabira abantu mmere ku nnyimbe naki okukakkana amatooke galinnye ebbeeyi. Omwana wange yakiteekamu ne saayansi n'agamba nze amatooke lekerawo gagabira abantu katugatunde. Ettooke nga tulitunda 2 kitundu 3 kitundu, bwe teebereza nga fuso tutunda fuso 2 buli nnaku 14. Ensawo zajjula nga nti amatooke nga gali mu ssente. Nga sitandika kuddira ttaka lyange mu bifo 7, 8, 9 nga sisimba nsuku. Naye era Kakiika nze nga bwe mbalirira nti buli kintu tokyemalirangamu, nasimbanga ebitooke ensuku nga nsimbiramu n'emmwanyi.
gavumenti negenda esitula ab'embalala mu mwaka ogwo nebawa buno butishu banana tishu ate ettooke likulira emyezi 9. Tugenda okutuuka 2017 nga nina ensuku ezo zonna, nalina ensuku ennene 5 n'obutonotono 4 nga olwo nkibaze nti buli mwezi milioni 3 zigenda kuyingira, amatooke teganyengererako mu nsuku nebwe nepapa likatika galeeteko namugoba gatambuze tegayengerera ku mmotoka koze kyawanya amatooke waawo nga nva ku nsuku nga nzirekera abantu b'ekyalo nga batema, abamu baleetanga piki nga ziyitamu nga bukanta butikka, kuba nageteebereza nti ne bw'otikka emmotoka namba ofunamu $3,000. Abantu b'oku kyalo kyange n'ebitundu byonna ebyetooloddewo ne katawuni konna kabeeriire emmere, kyessamanya nti neereetera obuzibu. Ebitooke nga bigenda biggwamu nga musigalamu emmwanyi nga nti kasita mmwanyi kanongoose emmwanyi yange. Kumbe abantu bakitegeera nti akakiiko emmwanyi n'ebitooke tabyagala. N'ogenda mu mmwanyi zoba mu lusuku n'osangamu ng'abantu batemaganiramu amajambiya nti ono yatemye ettooke lyange, nti ate ettooke lyo litya, luno olusuku lwange tya, lino ettooke lyange nali maakinga n'eryo nendi maakinga, ate naye alina agagenda naye yatemye ettooke lyange. Ababbi nga balwanira mu lusuku lw'omuntu tirabo bababbye. nga ng'abawaawo amatooke gaawo gagaveeko. Naye lumu ekyasingira ddala okuntabula, amabaala ne gatandika okujjula awo ku kyalo okuliraana ensuku zange, kubanga n'emmwanyi zange, kubanga buli muntu yenna sebo waliwo omu gwe ndalaba gagamba nfukiramu awo mmiri nabbutoka gusunda kamala genda okuwulayo wali ebbesini 2 wakakiika omusango ogutadde ddala era ebbesi n'akwata ekikutiya n'agenda ne musanga siye gwe gwempulidde olagira bakufukire walagi. Ekitegeeza ekyalo kyonna nkyonoonye olw'okukiwa ebintu bino ebyobwereere. Olwo LC zonna zicomplaininga nti mwami kakiiko olimba. Tukwata abaana ababbye ebintu ne tukubira essimu ne tugamba bali wano, n'ogamba abaaye mubaleke. Ne bannanga abalimi bannange bagamba nti otuleetedde obuzibu, kati bwe babba ewogwe n'otabafaako, bwe bajja ewaffe bwe tubakwata nga bagaffe tuli babi. Ekirowoozo ne kinga nti nkoze ntya emmwanyi zino. Abantu batandise nakuzitemaganirako n'amatooke, kunze emmwanyi n'ensuku awannyo waawo nga ntandika kusigula mu mmwanyi nga n'ebitooke mbireka. Naye waliwo omulirwana wange omu wano ku kyalo Lusanja, yali musajja bulungi ne famire ye nga nnungi nga banyumya nange bulungi. Neŋŋamba nti zino emmwanyi eziri wano nga nnungi nnyo bwe ziti kanneme zisigulamu kanziwe mulirwana wange, era nina essanyu lingi, siri kyejjusa era si kyejjusa. Kuba bwe ndaba essanyu eriri ku famire eno n'okugenda mu maaso n'okukyusaako ku bulamu bwawe, kuba namuuya ekibanja ekyo acres 4 n'ennyumba yaamu n'endagaano n'engikola ne LC. Omwami ali kuno Lusanja wano ewaffe Nabalanga ayagala okiverifyingako era emmwanyi ze weeziri, era kano ka vidiyo ke bakutte mu mmwanyi ze olwaleero. N'abadoga basinkanamu n'ennyimyamuuko nabo. Nekimpa essanyu, musajja ennyumba ye yagiddaabiriza, mulaba tusanyuka, ndabye obulamu bwabwe bukyuseeko. Ngenda ne mu lujjaawe n'ensanga obuzuukulu bwe ne tuzannyamu omupiira, n'engwa erigwo n'esanga ngudde entuuse eri. Ekyokuyiga kye kiruwa? Bannange, teriiyo bizinesi nnyangu bwe babanga bagibasomera. Oteekangamu amazzi, teriiyo omuntu asaanye kugamba nti ago amazzi gaago gali rede naaba. Buli muntu asaanye okuteekanga engalo ze oba ekigere mu mazzi awulire gookya ngeri ki, kuba buli omu yamanya amazzi g'anaaba
galina kubanga ga kasususu ga ngeri ki. Bwe munaatuuka ne mupakuka olwaleero mulabe kakiiko abalaga nti tulimenga bwe tulunda, ove ku mulimu gwo, ove ku kintu ekirala, ove mu akeedi, nti kakiiko tayagala apartments. Kakiiko mwogezi w'amazima, akulabulabulabuzi. Neeno gye mulowooza nti mujja kuddukira eriyo ebizibu byayo. Bannange babbe emmwanyi ate kati bagibbanga mu 2018 ekyo kimanyi omwami nakimuwa bagibbanga mu 2018 2017 ate kati eri ku 35,000 kibooko. Bade totunda kantuko bizinesi yo naki nti nziruke kati genda mu mwanya eri ku bbeeyi batusomedde bwe batyo buli kintu kirimu ekizibu kyakyo. Teeka ekigere kyo oba engalo zo mu mazzi owulire nti gano ge mazzi ge nsobola okunaaba. So si munno g'anaabye akadomola kanaabyeko naawe ke weeyira gajja kwokya olususu lwonna luveeko.